Abatulaba ku Salt TV tusanze okubanga tubasinkanye essaawa ya kakati. Akadde kabeera we katebera UnveiledExperience mwe tubatuusiza embeera Abannayuganda mu bitundu ebyenjawulo mwe bayita nga bulijjo. Nze nkugamba ntutambula ekibuga Kampala n'eggwanga Uganda lyonna okulimalayo nga tugenda tutunuulira embeera Bannayuganda gye babayitamu. Assaawa zino amakanda tugasimbye mu katale akamu ku butale obukola Usafi market. Jjukira nti Usafi erina ebiwayi kumpi nga bina. Erina kino, erina kiri, erina kiri, erina kiri. Naye nga assaawa zino tusimbye mu kamu mu butale wano nga tuzze oluvannyuma lwa season ey'enkuba okulabika nti yakatandika okutunuulira embeera bannaffe abasuubuzi abakolera mu katale kano mwe batambulira. Tetugenda kwogera ku byankuba byokka, tugenda kwogera ku mbeera general embeera yonna nga bwe bayisa abannaffe abawangaalira mu katale kano obolyawo gavumenti KCCA ke bateekawo nti kayisobola okusika abantu okubajja ku nguudo ne baba nga abateeka mu kifo kino ne bagenda okubanga abakola emirimu nga tewali abataataaganya. Simanyi nsobi kizaakolebwa nange nzeebuuza nga bw'ozeebuuza ku bannaffe abateekebwa sayidi eno. Simanyi oba ebyabasuubizibwa n'ebyali mu pulaani bye byalemesa akatale kano okukola, naye nga mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti kifo kyo baakisaawo n'abantu ne babagamba okujja, naye ebyalina okugattiriza ku bantu bano kugeza enguudo takisi eziyita mu kitundu kino n'ebyekuusa ku ebyo bingi tebyateekebwa mu nkola, nga kakati bw'otuuka eno matongo gennyini ge gakwaniriza. Abantu babeeramu ng'abakola, naye mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti abamu bawummuliramu buwummulize. Bw'otunuulira sayidi eri olaba abakyala balina eringa nassale y'abaana mwe bakuumira abaana baabwe balina okubeera mu ddekeya. Oyinza okugamba nti muno mwe babakuumira. Tutandise programu ey'olwaleero mu katale ka Usafi mwe tuli, tugenda kubanga tubatambuza akatale konna nga twogeramuko n'abasuubuzi ab'enjawulo. Naye ng'ekibuuzo kiri nti ki ekyalema, ki ekyagaana Usafi market okukola? Ani yabakolimira okuba nti bo emaali baagireeta naye obalaba bakeera kwebaka ne gye buli eno? Abamu bali mu bisirikko, abamu bali mu oba babiyita biki, abamu bakyasumagidde. Abamu beebaka bwebasi. Enjogera eri mu katale aka Usafi naye nga tuli butereevu ku Salt TV Usafi market mwe tuli, agenda maaso n'okutulaba. Hajat, nga mulabye n'embeera, ndaba n'amazzi engoga ezaali zigatwala ate nazo zigalabika zigayiwa buyiye muno. Bitambula bite? Embeera ffe twagigumira. Twagigumira. Onaabeewaka ne mu katale? Onaabeewaka ne mu katale? Twabimanyira. Okola ki mu katale muno? Ntunda bijanjaalo nakawona naye lwakuba tebinakutuuka ndi wano neebaseemu. Ekitegeeza tolina akatale ebyo bye bitanatuuka? Ebintu bya bbeeyi byabula. Byabula ebintu bya bbeeyi. Esooka ompabulemu. Batugamba tusige atongula. Ekituufu kye ki kati? Yo buli mwaka buli mwezi bibeerayo. Kati bino bivaawo? Bino byatugira biva Nyaruguru na Masavu ku booda ya Uganda ne Rwanda. Naye ensinga yeebase bwebasi storage. Anti emirimu temuli, twebaka bwebasi muno. Temuli mirimu. Bamaama balimu. Bamaama baabo bebasi bawumuddemu, emirimu temuli, naye bwe mubanga emirimu egiri osanga buli omu ali biza asusaasusa akantu ke. Abantu bakulaba oli butereevu ku Salt TV. Usafi wajjamu mwaka ki? Usafi mazeewo emyaka nga 6 ngenda mu 7. Ye wangadde byaka ki? Ye Usafi ya myaka emeka? Eruddemu. Neruddemu oba myaka nga oba 10 oba mmeka simanyi, eruddemu. Abakulangamu nga bakola dda. Abakula basooka bawa obujulizi. Tosobola kukolera mu kifo myaka 7. Hajati mazima ngogali nti ng'ogamba tolina kyofunyeemu. Tubeere benkanya. Usafi ono tubeeramu ne tusuubula batuleetera ebintu netukola, naye ng'amazima tuddukako ne ku kanso ne tuyiriba ku street. Tuyiribiramuko ne mu kanso. Kanso ng'oyiriba kingoyera? Ku kkubo ku street. Okutunda ebintu manye bya street twamanyira biri ebirala. Okutunda ebijanjaalo ne kawo. Kanso n'ebitwala ne tudda ne tusuubula ne katono nnyo Hajati, temugwa mu loosi. Leero ne batwala n'enkya n'oddayo. Era oba olina okuddayo noonya 10 ate oba onookola ki? Kakati ojja kusiiba muno okole. Oluusi biganye teri baguzi, golabamu abayitamu nga bagula. Abasuubuzi mulabika mwabagoba abantu.
Ndisimanyi. Naye nga KCCA eyitayo neeraba embeera gye muyitamu. Bakama baffe bayitawo wano ne batulaba oluusi bajja nekuba ne bakubamuuko awo. Nga bazze kulaba nkuba bwetonya. Tugamba bajja lukola. Naye ng'ogyeko ekyakubanga enkuba yakatandika kati tubadde mu kasana ng'ogyeko ebizibu by'enkuba okubanga amazzi gabatuukako n'ebyefaananyizaako bwe bityo. Biki ebirala ebibazuganya ebibatawaanyamu abakolera mu katale wano? Twabimanyiira ne babituzoganya tetulina kyakkola. Ogambye wayogera ku TV emu emitwalo emisingi 8 ne bagamba ogambye emitwalo 8 ne bajja okukima. Era naawe obitandise oyagala bizza. Nga walaba n'ebizibu ajati. Naye nga jati okutwalira awamu abakyala be basinga okukolera mu katale kano bitambula bitya okutwaliza wamu ate era mpulirayo ne meeting naawe tomanyi meeting gye mugenda kubeeramu? Bakama baffe baagala kulonda bukiiko tetumanyi naffe baagala kuleeta buyonjo mu katale ababaana bafuna we babateeka bagende buyonjo bagenda okukolako. Naye wano mukolaakolako naye wawo gyendabye eri nga wakaabya amaziga. Twagumaguma dde ate olwo n'okola ki ye Uganda? Ebakovaayo abaana bagambye ogenda kukola. Uganda sente ntono. Omwami kati amanyi oli mu kukola. Era namusiibudde nga amanyi nja kukola. Naye okyebase paka kati. UnveiledExperience gye program tuli abatulaba ku TV tubalaga embeera eri mu katale kano aka USAFI ki ekiriyo osaawa zino bannyinaffe abamu ndowooza bakooye bukoyi bakoze dda emaali kakati bagitutte kakati bino bye bimu ku bigenda okuteekesaawo olukiiko olwo lwe tuwulidde balanga Nassale School ne daycare zirina okuva mu katale kano abaana babatwale mu daycare oba babalekenga ewaka bano abato betwogerako naye nga ekiri mu USAFI kyekyo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Bitambula biti? Bubi nnyo. Naye nga mukaaba. Emirimu gibuze. Emirimu gyabuze. Gw'obadde okola ki nkuwa omulimu kati saawa zino? Tunda kawo n'ebijanjaalo. Kawaaliwa gw'otunda? Mukuguleko? Yabuze. Nze mbadde mmanyi obuliddwa mulimu nti kawo gw'otunda tebamugula yenna gw'olina mugule. Kawa bbeeyi. Bamuseera kati b'omusuubula. Sente zotaddemu tezivaayo. Ekitegeeza USAFI tebayisa bubi lwakuba emaali ekyabuze. Maali ekyabuze. Ono mwana wo? Oliyo mama wo? Famire yonna eri wano. Kindergarten, university, HSC. Naye nga mubitambuza mutya? Kati osuubira ebijanjalo kutuuka saa mmeka obakawo? Ssaawa nga 7. Saa 7. Bali abeebase bakoze dda oba mirimu gye gibuze? Binsobedde. Mirimu gyebuze. Naye nga gibuze leero enkya ginaalabika? Paka mu Gwokutaano. Paka mu Gwokutaano. Paka mu Gwokutaano okeera n'ova ewaka n'obagamba ogenze kukola. Saawa zino bamanyi oli mu kukola. Kati bakulaba ku TV obagamba emirimu gyabuze. Tolaba nti weekubajje? Tetumanyi na kyakukola. Tomanyi na kyakukola. Tuli butereevu ku Sot TV. Ekisinga okunsanyusa ku ba USAFI y'emmere yaweddewo dda. Pulati muziraba yo emmere yaweddewo dda. Emmere yaweddewo dda, akacyayi kaweddewo dda, buli kimu kalimu n'ekisubi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bakaabya kyejo. Naye nga tuli butereevu ku Sot TV abagenda mu maaso n'okutulaba tuzze okubalagako ku kitundu ekyakatale kano aka USAFI. Katale bakateekawo emyaka kati ndowooza nga 10 egiyise naye kakyagaanye katambula tekatambula okwesika kungi akatambula kadda mabega mu nnyogera ennyangu. Nyinza okugamba nti abaamu amazima go gali nti bakabatwawa balinga ntulege kino bwe kibazoganya olwaleero enkya kiri kye kibazoganya baba bakamalawo kino nga nakino kijja naye ekibuuzo kiri nti zibalyamu akatogo k'okumakya n'ekyayi bazijjawa oli otya? Bulungi sir. Obadde onsongera ku oli? Badde sigenda kwogera. Nga tomanyi nti nasiimye ggwe. Kubanga nti embeera turi mu nze mbi nnyo nnyo nnyo. Oli waggwanga ki? Ndi mu Tooro. Twogera Olutooro Kajangu Moses akuwulira. Nogamba kyabwoli? Ndi kurungi. Tolina nsonga? Tenyina nsonga. Abwoli? Betu ensonga eyi nyine embeera turi mutere nungi. Kuko sente zibuzire tukyayina wadde n'ekikumi. Hanyuma n'emirimo n'obwera ijja. Kapita tukyayina. Ko emirimo ebuzire kuruga mu January
paka okwa kasatu niyo ojja mu katale n'okola n'onywa n'olya kati nywete era nyina kulya akagaati ka 5 nenyweraho kyayi twa 5 paka kawungeezi olwo enkyali zoonaalya ne zivaawo owaayi tweyiiya nze ndi mukazi okimanyi nakweyiiya tontiisa oyagala kali omusajja adduke weeyiiya otya wantisa neeya ntya waliwo agula akatogo bakulaba ku TV era bandaba nkimanyi bandaba owaayi sirina nabyokugamba nze naye kati bizinesi ogenda gifuna saameka ndaba obujanjaalo ndaba buuse nina kugenda ningulayo akakoota k'obujanjaalo nigenda ninkatembeyosa nifunamu 10 luso tubadde tukolera emitwalo ng'ebiri kati tulina kweso nze kyamusana zo kati tukyatereka sente ezakusevinga tezikyaliwo oyo ojjamu mpa nkole naye kankomewo tuli buterevu ku soti mugambe nti mutooro amoti agenda kukola naawe abwoli wawulira tuli buterevu ku soti TV abagenda maaso n'okutulaba atuzze kutambula mu katale kano nga bw'obalaba buli omu atunda kyalina ntera nnyo okulaba nnyo ku soloti nkulaba bulinaku ebeera mu ddiiro wange waka wennyini pasita bugingo mwagala nnyo pasita bugingo okutumidde nnyo kakube ne kajjambo kankongere n'obulabu buno buwonya ssenyiga n'okukolola teweeraliikirira nnyo ebireeta ekifuba osaakadde eddoboozi bulago bukolokoota onuna nnuune si yakumira alinawo bakubira kuno okwo kwennyini kati kano kameka kendidde niswebi kwentandikira kati wano ntutte ezizo mmeka awo nkwadde bwabwere ntera nnyo okulaba ku soloti osiima byenkola nsiima byokola buli wamu nze mba nkulaba ne mu covid nali nkulaba ng'odduka ekifa mu tawuni awo mu kibuga wakati nakulabanga naye nga bizinesi zitambula zitya bizinesi bwetebwetu wankubadde akasente katonotono abaamuno bakaaba gwe tokaaba nfunayo emitwalo 2 3 lwenkoze nnyo emitwalo 9 10 otunda bino ebyo byennyini kisinga okubba oli mutuufu naye olimba emitwalo 9 ozifuna otya ku kano empangisa nyina abaana bendiisa ne mu kyalo ku kano ku bino byolaba ekikesisi etekuzoganya zasitaasikolera mu kibuga wakati nsinga kolera mu butale Kibuye Nateete Busega naye no mu kibuga sikolerayo nnyo kati kano kaliko mu magoba nga gameka twagala tubulira abavubuka abadda mu bubbi nti kino kisoboka kano kalaba kano konna bwe nkola emitwalo 6 oba 7 masiiseewo kaziweza olongo yinako mmeka ate nyinako mmeka ne wembanga nsuubula ensawo nejjula nze nsuubula mulundi gumu nemba sifunyeeko nkijja obujja zaaki za capital tulina okusaba ng'ennaku zozi ku good friday kanani ekyo nga tukivuddeko kikyo wandyagadde bakusabireko kubanga olabika gwe embeera teri bubi nnyo musumba bugingo kikyo wandyagadde akusabireko nja kujja kusabire kola olunaku lweyogedde ku good friday nja kujja pasita bugingo nsabireko nange nsobole okubeerawo naye era wooli naye bizinesi yeyongeremu njagala neyongereko kaate nsingakoko wano emitwalo 6 olunaku lulamba n'emitwalo 9 pangisaako n'abaana obaweereraku byonna n'okulya ndya n'okweyambaza neyambaza amanya ganyiza Kyagulanyi Robert amatuufu geega amatuufu ate amabatize Robert Kyagulanyi mubeera bagezigezi mulinga abaana ba musota mbamanyi bwe kiri aleka sooteekako Robert nga nange nze Robert ekyo kiwedde yasinika nkuweeko bintu byatugabane UnveiledExperience ye program mwetuli tubugabanye kale bunaye ngenda kukuleeterako nsigaza 3 naye nga tuli mu katale kano USAFI atutunuulira embeera abasuubuzi n'abakolera mu katale kano nkugaye tukyali mu kifo kimu ekyabannaffe kakati abakawo n'ebijanjaalo kakati bano batakandooza bakoze bawujjaddemu jjajja maama abaana
eno ebeera family business mu kulaba okwange buli muntu aleetebwa n'akola kyasobola okukola naye nga ekiriwo kyekyo nga bw'okiraba balina ente n'embuzi bino birabika bitunda nga keeki eyo kya naye nga kyekiri mu katale ka usaafi akuggwa agenda maaso n'okutulaba kyekino kyogenda maaso n'okulaba abakyala bakeera kuyeeya abakyala bakeera kukola abakyala bakeera kususa bijanjaalo n'okubitunda nga tugenda maaso n'okulaba wano wetuli. Brown ebale kola kibuga kyo kisobola nkulaba wakandooza wakagira kilo nga 2 kilo ya mmeka eyo? Ekikopo kya 13. Ekikopo kya 13 bikutambulira bitya? Bwe bityo kati bino bibeera ne bakasitoma babitwala oba bisusa babitutte edda oba ogenda bitunda? ngenda bitunda. Kati okuva ku makya osusa ogenda bitunda saa mmeka? 7. Biki ebikutawaanya mu bizinesi gy'okola by'owulira ng'ogamba nti bino byo bintawaanya naye mukama nyambe bino biyitewo? Anti tulina we tususiza amazzi ogalaba. Nange ndaba ekifo kirimu gundi naye ekifo bwe kifaanana kyonna kyonna kibiriridde ekyo kakati ekikutawaanya ebbugumu lyo libadde teribakosanga omusana gwaka oba lyo muligumira? tuligumira naye we tuli wakyafu. Abatoolo bakulaba babuuzeeko toli mutoole? Nze sina gwe mbuuza ssebo. Gwe mu nsi tolinayo babo? Famire yaweddewo? Akazi muto joga ne gundi tomubuuzizaako? Ye yennyini wakoowa? Ndeka musajja wamangu kiki? Mubuuzeeko oli ku TV y'abantu. Yasini ayagala kumubuuzaako ye wadde ogenda mubuuzaako? Mutadde naye nga ekiri wano kyekyo nga mugenda maaso n'okukiraba abalabi baffe Abasooti TV kugambye tuli mu katale ka usaafi mwe tutambulidde olunaku olwaleero tubalaga bizinesi ezikolerwamu naye nga ekiriyo kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba tuli ku bijanjaalo ne kawo section saawa zino gye tukyaliko naye nga tujja kufulumamuko ate tugende ku birala tulabalage ku bengoye n'abatunda ebirala ebyekuusa ku bizinesi naye ngaekiriwo kakati kyekino kyemugenda maaso n'okulaba. Ekibuuzo kiri nti ki ekyagaana usaafi okuva ku leve emu okudda ku leve endala? Kyekibuuzo kyetwebuuza nti usaafi ki ekyagaana okuva ku leve emu okudda ku leve endala? Naye ekifo kiseerera bw'obanga oyambadde engatto eseerera. Nalulungi wa usaafi kambuuze ku nalulungi wa kuno oli otya? Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Akasige ka design kano mbadde sikalabangako n'osiga bulaka n'oyisaamu white oba cream. Abasituzi babigondooza abakyalo balaba. Abasituzi babuzito? Babigwo abakyala tobalaba kukebbisa bakuba ekigo abo betukugira betukuba naffe. Naawe okuba bigo? Byonna mbisobola. Kigo ki ky'okuba? Nange nkuba ekigo kuba ndisengawo abaana wano mu katale. Luno olunaggwa senga abaana oli otya senga? Gye ndi ssebo. Bitambula biti? Bitambula bulungi. Nkulabye njagala nnyo omuntu afaanana omulimu gwe kyekisooka nti bw'oba designer nawe designinga. Sorry, tosobola kwagazisa abantu ku designinga nga to designinga. Toyinza kwagazisa abantu mawulire nga gwe gakulema. Toyinza kwagazisa abantu bintu bya mu kisenge nga nawe tobimanyi. Kati gwe talanta yo kwebyo eri luddawo. Byonna mbikola. Nze nsobola designinga ennyumba y'omuntu. Nsobola designinga kale buli kimu kyonna. Nsobola okudesigninga emikolo. Nsobola okuyimba ku mikolo nga senga. Nyimba z'abasenga nantume n'enzinyumisa. Ebyo byonna mbisobola. Nze zange tezinnabaawo kale nze nzannya katembe ebiseera ebisinga. Mukulu Kyasi James Senkubuga akutumidde abeera mukama wange bakayimbira. Kakati abaana bamuno babuulirira biki? Abaana bamuno mbabuulira okubeera nga bayonjo nga beeyisa bulungi mu bantu. Tetwagala nnyo baana bampisa mbi nga ate bettanira okukola. Abatoolo bangi muno. Abatoolo bangi naye bakozi. Muno tetunnafunamu nnyo baana bakuba bwa malaya. Ekirungi ekisinga abaana abasinga ab'obuwala abali muno bakozi.
wakiri oli atuula n'asusa kawo ne bamuwa ennusu 2 naye nga mukozi nga tatunze 2 nga tagenze ku luguudo nga teyeetabye mu bikolwa bibi byakunywa njaga kubeera abaana abawala kati bagenze nnyo mu bikolwa ebyo banywa enjaga gye tubalaba gye tutambula ekitali kituufu naye ng'aba wano mu Usaafi tubadde tetunnabafuna. Ati gwe senga guwa ebyula oba naye bakubyula? Nze neekolako nga nze. Ati bo lwaki tebeekolako nga gwe senga? Anti kisinziira omwana omulimu kati essaawa eno gwalimu kuba kati omulimu ennamba esinga wano ogusinga otambula gwakutambuza ffene mpozi n'ogwokususa kawo. Batambuza ffene abasajja babakwata ku mubiri n'amabeere. Gati senga omwana azza akulopedde nti ngenze ku dduuka gundi ekikyajja kinkute ku bbeere oba ku kabino omulungamya otya nga senga? Era nga nze omuntu omukulu mugambe ekisooka kya byonna omwana omuwala yenna aliwo buli kitonde ekikazi ku nsi kuno kibwawo kibeerawo nga kyegombebwa omusajja yenna aba akiraba kasita kiba nga kirabika bulungi. Obuzibu okubeera ng'olabika bubi olwawo okufuna ekitonde ekisajja ekikwegomba ne bweba nkoko ng'ebadde tenyirira enkoko empanga awaka egizira naye bweba nga enkoko egiraba ng'esituse ya musitukwa n'empanga egoba. Babuulire senga nze nagambye nti omuntu okunyumisa omulimu gw'olina gufaanana nze ondabikidde ddala nga omulimu ogufaananidde ddala. Omulimu ngufaanana lwaki ngufaanana kuba ebintu byentunda bintu bya kitegeevu so simala gasatiya nti nteekewo kino era ntunda kateni ezo nendeta kaswiti oli tasobola kuyita wano ng'alina omuwala gwe yeegombye n'atagula kaswiti ako. Amutwalira sweet Pepsi? Amutwalira kaswiti kanyinawo kaswiti akakati akanuuna lwakuba kati musanze navudde mikolo. Senga nina mukwano gwange eyo bamuyita Martini tagabye buno yeererula okozesa siringi 5 okwana omukazi. Kya bulijjo batandika na katono ab'omu byalo batandika na ntuntunu na mapeera neffe tutandika nako kaswiti mu Busaafi. Najjange eno ako kaswiti kaleeta omukwano ne bwaba taakulowoozeeko lwakanuunako bwati nakawuyanga kawoomerera agamba omulenzi wange awoomerera nga switi ono gwaleese. Tolimbye awo no tutandise kati senga tutandise sho nti mulenzi wakola ki awoomeranga kaswiti kano keyandeetedde era amaanyi bw'aba talina ayongeramu nga nange bwe mubuuya mugamba yongeramu amaanyi ku ekyo ku by'omukwano. Okoma ku ebyo oba nabiri otuukayo byonna bwe kiba kyetaaga kansiimule ku mimwa nabiri otuukayo bwe kiba kyetaagisa nga waliwo ekibulamu nnyingira yonna. Senga abaana bawala batutawaanya omwana omuwala agenda ku mulimu n'omuwa transport ne waba bamugulira ekyemisana ekyenkyamulina owaki noba nga senga tokyamulinako kontrol tukoze tutya naddala mu bifo nga bino Busaafi mwe tuli n'osindika omuntu senga okukolera eno ng'omuwaddeyo osaba busabi Mukama amuzze. Ekyo kibaawo kisinziira gwe omusajja engeri gy'oteekateekamu mukyalawo ng'ova waka obanga mwenna mukola omukazi ng'akola nga mwenna mukola mulina okweteekateeka mu ntambula zammwe ne mumanya nti kati saawa bwe zitu tujja kuba tukoze eki tukomyewo saawa bwe zitu tuba tuva awaka. Nadde manyi omuteekateeka nti ku makya atandikira ku kino obudde obitegeera ebyo. Omukyala yenna bw'aba akola omusajja olina okumanya nti omukyala we akola ate tolina muteekako nnyo kugamba nti kubanga gw'okola naawe leeta ezizo buli w'omulumiriza n'omugala leeta ezizo ebyo byakola aba alina okugenda ofunayo omulala agule ennyama asobole okuleetera ennyama eyo gy'otakola ki gy'otaleese waka. Ekitegeeza nange bwe ngisanganga ewaka nga saagirese Joshi aba agiguze kati awo olina okwerwanako osobole okuleka awaka ekiyimirizaawo amakaago wadde mukyala waakola naye omunywereze ku ekyo kyokola ki. Naye senga baŋŋambye bwe babigumira waliwo kye batagumira kankikubuuze ekyo kiddemu ako kadde kamba toyogera ekyo kyakugira naye okusinziira kati nga ffe abakyala abakozi kyetaagisa emirundi ng'ena buli wiiki. UnveiledExperience ye programu mwe tuli senga simati gwendi naye senga nja kudda nga siri ku mpewo naye nga neyanziza nnyo neyanzeege okuddako nja kudda
Monsonyewe naye tubadde tuludde okujjako mu bintu nga bino emirundi gyegyo program yeeno atubalaga anyway embeera eri mu katale kano wadde nga okusaagasaaga kubeeramuko okutonotono naye twebuuza nti nsobi ki eyakolebwa okubanga akatale aka USAFI akateekebwa ku yiika nayiika z'ettaka ate kali mu mbeera nga bwe mugiraba lwaki kaagaana okubanga kapiikinga ye bannaffe abaasindikibwa eno ddala bakifunamu oba bakolera mu losses nga okukaaba bwe kubeera mande etumande kati bano abakolera wano bo amazzi balayika bawugamu mawuge gyenkuba eno etonnya naye nga embeera eri mu USAFI ate wano bweri eri tusanze beebase eno emidaala mikalu bwe kalukalu abatonotono abetulaba abagera maaso n'okugiteekawo abawagizi ba MK nga bwenda beepande wano bwe biri ate bo bagezako kweyeeya olikiriya Likiriya sebo. Kati design kanzikubira akalango. Yes sebo. Baziyita batya zino ndabe bujaketi biki? Ffe tutunda empale za gento, jeans, jacket, jumper, t-shirts. Buli ata ajomanyi nti omusajja asobola okujambala. Kati nze kakati serebo nganze eriwe ennyomera. Sebo kati nsobola okuwaayo akakoti, nsobola okuwaayo ka sock pant, nsobola okuwaayo t-shirt. Sock pant kyeki? Sock pant ze zino ezibeera bwe ziti mukama wange. Nze sock pant. Eno sock pant. Ezo z'abano ba sesso. Anti kati gwe nga serebu kyolina okubanga osabula mu. Wa serebu tebunziza myaka 2 wansi. Olina okusala ku myaka. Olina osala ku myaka bino ebintu byonna olina okusala ku myaka. Isaac jango jesale tulabe. Segede. Isaac aje asoka balage koko kikyali. Naye emirimu gitambula gitya? Emirimu alhamdulillah si mibi. Okujjako akatale ekikateesezza okubanga katunula bwe kati kyandiba nti kesisi bwe buzibu. Ate lwaki? Kesisi y'obuzibu. Lwaki nti nzibu? Kesisi ye supporting abantu okulemeza paaka zisigale mu paaka enkadde. Taxi. Kubanga wano singa taxi weziri twandibadde tufuna ba customers bangi n'akatale kandibadde nga kaboostinga akabuuminga. Waliwo bazigezesaako mwakola? Bwe bazigezesaako akatale kaali kateredde. Naye okukakkana bagenda okukakkana nga beekubaanye n'abo babyola abakulira taxi ez'empaaka enkadde. Yana abyola mumanyi. Mumanyi bulungi. Ne beekwata. Mulwanyi nnyo stage y'Entebbe. Beekutte era kati bali kimu. Bali kimu ne RCC we Kampala. Bassa kimu kubanga omugaati guvaali ne bagabana. Feno tebatufaako. Tunulira akatale kaako katonya. Yenkuba eno yo munaabanaabe. Enkuba tuginaaba bunaabi. Omusuubuzi kati anaakolerawo atyawo ng'enkuba etonya. Obwe buziba ne bakusaba empooza. Bakusaba empooza. Kati bw'obanga tosobodde ne weeba nti ente eyo ogirina ogikama naye olina ogiwaaki ebiwata ebijiwe ebiwata naye sikugamba nti you garbage in but you don't garbage out. Bw'oba garbage nzo olina okubanga making sure nti oteekamu abantu bano basobole okubanga babeerawo. Naye ng'otunda-tundako? Okutunda tutunda naye banda byolina bwakabiisibwe bwa bulijjo. Okutunda tutunda naye abantu n'ekyoku tebalina capital. Zino ate zinsanyusizza. Tebalina capital. Baana nja balagirira wano. Abaana balagirire. Nabw'ogikuba paasi. Abaana balagirire bajje bafune engoye bambale. Bajje bambale. Naye ng'ensonga ezikyasinza okuluma bana USAFI. Bana USAFI ekisooka obukulu mwatujjako okubeera nti takisi zaffe zaagaana okujja. Bwe tuva ku kya takisi tujja kudda ku kya engogo zino zitonnya. Zirabye zayonooneka ne ziva mu kwonooneka ne zifa. Sigidde. Ne tuva ku ekyo ogenda okulaba nga abakulembeze ng'abo abakulu abali mu KCC tebafuddeyo ku katale ka USAFI. Kati saawa zino bw'otunuulira akatale kali Baza Market kebatandika sede eri bakalanze emyaka n'emyaka bakalanze kavayo katandika naye USAFI tebagiteekanga kugamba nti bagikolere ki advert okujjako nga wano baafuuka project balina kye babala kataka kali prime ntingaba nga balina kye batubalira kiki batukuumire wano tubeere wano ne kati bw'otunuulira bazeeri bagiranga ekiro n'emisana buli lunaku nsubira ewuweeyo oyitayo ng'ekimotoka kikuyitamu mujje muki mu baza naye USAFI twekolamu n'omulimu ne tukola akalango
tukalina n'essaawa zino ne bw'okaagala okapuleyinga tusobola okakulaga tekagenda nga kumpeewo ne tujja ne tukakuba ne idi ne tujja ne tukakuba ba nkalina kali ku ssimu kali ku ssimu ndabika wano simu yange ya whatsapp njiresibwa naye nsobola okakulaga weekali basomooze olwegolomya nensaba ekirango video bakakwata bulungi video ne bakwata bulungi ne badraftinga usaafi eno ne balaga amakubo kali well organized edited sigamba nti newona akatwala ewuwo nti togenda mbu ate osooka editingo. Mr. Mwebe kino ndowooza kiwulidde mukama wange Mwebe, mukama wange Liliane, mukama wange Dola Jimmy's, mukama wange Kenny atali kikomago ngamba wa marketing, Nalule n'abalala. Akalango mukalina twetaaga bwetaazi kakimani tukatwala ku TV KCCN tuwa sente kiwedde ekigede. Ekirala kye ngenda okwongerako ngenda kwogera nti whereby KCC tefudde ku planningira abantu. Bwe obanga gwe KCC kwegamba ye bamuteekawo nga omukuza naye omukuza tafuddeeyo ku baana bakola ki bakuza abalese beerandize bokka twerangize bwerandize kubanga tugezezzaako okumakinga sure sente z'abantu nnyingi zifudde naye kubanga balina obulumi wano buli omwana alina amaziga mangi bw'otunuulira gino emidaala girina bannannyini gye gitaliiko bantu gino girina bannannyini bwo balina obulumi bw'amaanyi gweosobola okusubula olugoye ne lujja ne lubeeraawo ne lufa naye nga tafuddeeyo kati gwe wa KCC jangu otuuke ku ground jangu omanye ekitegede fe abasuubuzi fe otumanyi ati wa wano bw'ogamba nti saawa zino open market bw'otandika okuvigirizaawo n'otandika nti tekewo akatale akabeeraawo nga wabweru awo abantu bisikiriza abantu bakole ki bayingire naye awo nawo ojja kuleeta enforcement ejjekwata abantu lwaki mufulumiza ebintu wabweru ekitegeera kati whereby tulina okuba nga tupulaningira akatebe kale okubeera nga kadevelopinga naye abakesisi bwovaayo ajja kuyita nti gwe ogenda mukuba otandise kuleeta ntalo nga si ntalo fe tubanoonyeza temubalumba tunoonyeza ab'amawulire ate akasaati kalungi byonna byentunda era nina okubakuba akatale bizinesi no giba kuba mu maaso byonna bonna bonna bagambye ebintu nina obbakuba n'obeera ng'oli smart ate ng'oli presentable everywhere you can fit ekitegedde kwegamba nga buli wogenda bakusaamu ki omusajja oyo mukama wange era mwebaza nnyo I salute him chairman team chairman Jeno Muhozi era wotuukidde wano otuuse mu office chairman NRM Usafi market wotuukidde ng'oli mu nnyumba mwennyini kati awo ebizibu ebyo bituluma ngezezzaako okuba omulanga naye nga buli omu wakugamba amanya behavior Wycliffe kati bakutegedde giga amanya gange behavior Wycliffe chairman NRM Usafi market ngezezzaako okuba ne wa Uhuru yanguwa naye ng'agamba ekigambo kimu sebo idinze tangamba kubanga mutwalira abirekaawo kamale kulya ku fruits nja kuddira tuli buterevu ku Soti TV abagenda maaso n'okutulaba ekisibo kyakomye olunaku lwaggolo nga tulina layisensi erya tetulina buzibu bwonna kasita wabeerawo ekyokulya tuba tusobola okugirya naye nga bemulaba anakugambye nti mu Busaafi mukolerwamu bizinensi nnyingi kaakati eno esiba byakulya fruits abantu abalina embuto nga nze temukkirizibwa kumala galya bindazindaazi bwe biti akyayona alimu sukaali nedda bino bye byokulya bye mulina okulya era wano mulaba nti kifo kiyonjo nze Busaafi nja gikubira bulango just bulango ku bulango ebintu biyonjo ate ababikola bayonjo mwebali kubeera bakyala bayonjo mwebali kubeera bakyala bayonjo mwebali kunyirira hajati ondiridde ekindaazi sooka otubuuzeeko n'entula gy'otudde yeeyo ey'okulya sunna bitambula bitya birungi mpola mpola gwe mu katale okola ki katale ntunda jaketi empewo nnyingi abantu nabagayi kati ye bizinensi etambula tambula mu nkuba naye omusana tubale tukola kisinziira gy'oba osiimye buli emu erina bbeeyi yaayo mu Uganda wano ne mu Buganda okutwalizaamu waliwo obubonero obw'enkukunala obutulaga nti omuntu avudde ku leva emu agenda ku leva ndala obumanyi sibutegeera nnyo oba entula gy'otuddemu ekulaga nti toli comfortable nga siri comfortable kano kalina kye katulaga wano mu Buganda
kasitookalya asosanga omukazi ng'ali obuyembe bubisi kikitegeeza ki tekina kye kitegeeza eba choice ya muntu obuyembe obutandikiddewo ndyako mpolampola madigira nga omwaka guggwawo anyway bitambula bitya mu busaafi bitambula mpolampola bakasitoma era nga obalaba bampolampola bwe bityo naye nga bajja mu bwenkuba bajja naye mubomusana oba tokola bulungi jaketi kisinziira gy'osiimye omutwalo gumu kitundu ebiri kitundu gy'osiimye buli emu alina bbeeyi yaayo ate ez'enkuba ddala nti zankuba zeziriwa zenkuba zonna zankuba kisinzira oli gyafunira mu comfort mulimu ow'enkuba naye ng'ayagala kali smooth nga tayagala ezitowa kisinzira oli gy'aba asiimye waliwo akugamba njagala raincoat nga yankuba ajja kutambula mu nkuba nayo zibaawo Isaac olina gy'osiimyemu naye okukuwagira kuli kukukkiriza kwoli n'okugaana kwe wakkiriza nga tugigula bw'agaana kansabe inshallah asiimeko atusaba asiime mami webale kunyirira nze nkwebaza bwebaza nange nensiima okwebaza mu Uganda okusanga omuntu nga gwe oyinza okutambula Kampala n'ogimalako kikola otya naye ntegeka za Mungu webaza kunyiriza amiina toyinza kunyirira mimwa n'onyirira eriiso n'onyirira ennyindo n'omwami naye anyiriza ngenda kusiikuula fitina ku TV omwami yaani ye Kasozi Yahaya ye Kasozi Kasozi Wumalu oba haki namba meka naye nga bitambula bitya mpolampola tweyiiya mu ngoye ne fruits kasowanikamu ka 10,000 olina kyenji w'omutwalo nkuguleko nina tutambudde ne ttiimu y'abantu baba meka seso onaalya tumanye ekisiibo kyawedde katwagala ggula tupaakingireyo obuntu busatu naye nga bulimu n'emiyembe n'enniimu nga bw'otunyumiza bwe bitambula bitambula tutunda kansola kuba nti oluusi etukwatamu okwo ate bakwatira eno no mu field nga tumutwala mu town mu kibuga ne babagamba ki bakukwata ne bakutwala ne bakusiba nojja n'ogenda n'otwala ssente ne bamuta abakutambuliza kuba nze bantambuliza ati baali basibye ku mwana wo bamusibako okwo namujja kibuye oteekamu mmeka yali emitwalo 5 gomagoba gannaku mmeka ebyo tobibala oteekamu buteezi mpakingera sigenda kuleka bintu byange ne balansi abatulaba tuli ku UnveiledExperience mu katale ka Usafi mwe tuzze twagala ku shoppinga kumpi ku buli kimu naye abaana baganya okukola choice y'ebintu abaana baganya okukola choice jacket tubadde tuzigula wano Isaac aganya okukola choice ajja timuguleko ajja londi kola choice tusasule tukolera musumba bujinga ate lwaki tuwe kweronda kamera ogitya londa kuba ne mu kiwatu weesibye jacket kati shopping gye tulimu abagera maaso n'okutulaba tukola bwe tunyumirwa ffe waffe eno ajati ekyamagero kyazzeewuwo bwonseerawo bwe buzibu bwe bugenda okubeera naye bw'otaseera ekyo nakyo tugenda nakyo oba fruits ye tumaze omugulako wangi anti kati wano tuguze jaketi tuguze fruits kati yagala naawe tukugule oli wa mmeka gwe nga gwe oli wa mmeka gwe nkugule ng'omuntu mweweraba ojjamu mmeka wepime oli kumpewo kati wepimira kumpewo olimu mmeka olimu mmeka nze nkutwalanga gwe bulambalamba nze ndi sente miyitirivu nnyo mmeka zogere nze nzikuwe nkutwale tontwala ate kati kikyolitidde oŋambye naawe nkuwagire nkugule nze nina musajja sikutwala kuwasa nze nkugulanga gwe omuntu ate abakazi nabeera na 10 kakadde nga 5 ngontwala obukadde 5 bwempuyisiza bubi kadde 5 nga bulungi ng'oseera abatulaba UnveiledExperience ye programu tuli ajja tutuyanziza nnyo tuyanze otusizeemwe meka wadde ongamba tiwangambye jaketi ya mitwalo 2 wangambye 15,000 mutwalo
era we twakomye okutegeera tetunnayogerako ku mitwalo 2 wama waziwuliddeko balansi aja tingena kuwa omutwalo gumu n'ekitundu kati nsasuddeko eno waliyo akakaaga bakakuwe ekitu kimaze tweyanziza UnveiledExperience program we tuli waja ati kalina kasanvu katugende wala wakalango tulikaleta ku TV tulikaleta ku TV naye okushopinga kweko Isaac ekyamagero kye bakikuwe jaketi ogifunye jaketi ndi mu 5 mukama wange nenge kutuuka ejja kuntuuka mukama wange banga ekube badde ko nengeza okulaba ogyesibye ne tugamba twetaaga eyokubiri eyo bwetoba ziri mugerwa yazigabira mu mulunga neyanziza mukama wange tuli butereefu abatwala ku UnveiledExperience atugenda maaso nakuwagira nakulaba mbeera eri mu katale kano aka USAFI market mwe tuli olunaku olwaleero Lozo ono wa KCC ewa muno naye nga ebiri mu katale muno byetugenda maaso n'okuyubalaga abagenda maaso n'okutulaba beereta batambulira etya kyekino kyetuliko saawa zino no escape from Sobibo oli otya bitambula biti omuntu ayinza kukkiriza nti oli mu USAFI ate lwaki mwendi n'abalinga gwe bakolera mu USAFI mwebali bakoleramu mukama mwebaze amina akoze obulungi obutali butonoonyirira oyaka buli kigambo ekirungi nsobola kigamba biweddeyo bambyongere biweddeyo yinza okusiikuula enfitina ewaka eyo naye nga bitambula bitya mpola mpola abantu bagula batonotono oli mutoowo mufaanagana naye kati gwe okola ki mu USAFI ntunda ngoye z'abaana bajjajja kuggula oba bajja batonotono lwansonga kati nti baali bajja naye kati takisi zakendeera kati ofuna batonotono bayitamu batonotono ekiyinza okukomyawo bizinensi wano buli omu gwempulira ayogera agamba nti kuleeta stage y'entebe bagize gye yali era bwe kiri kituufu kye boogera okukomyawo stage y'entebe kubanga bwe baali nga bagituleetedde abantu bayitangamu naye kati yavaamu tebakyayitamu muyitamu omu n'omu kubanga emmotoka ezisinga ziri ku ki ziri ku kkubo kyensobola okukugamba tusabe baleete takisi naye ng'ayaddeyaddeko ng'omubi omweru ngekiri kati kirimu kale kale onyukannyukayo at least n'akaveera katusabasabire naye naffe tugattako ettufaali bwe tulaga KCCA agavumenti ne bekikwatako nti eno bandikoze naye naye ng'emidaala gyo munda eyo mikalu nnyo n'enzikiza mpitirivu nnyo naye nga ekiri wano kyekino nga bwe mugenda maaso n'okukiraba nze mujja kunsonyiwa busonyi okulonda kala zino ze zinkolera oli otya okimanyi nti kala zinkolera ezo mubeera nnyo mikwano gyange kyentegeeza anga abanene bankolera abalinga gwe tonobye ewaka nze Robert Mutebi nanyini field ate gwe nze Salaamu Anisha ndi musobozi wa mu katale ka USAFI sanyusa okulaba nange aleka gwe wawangula ekirabo kya bwannalulungi bwa muno nange simanyi kuba tebanaŋŋamba bugambi okikola otya n'otunula bwoti n'oyogera bwoti mukama n'akuwa simayiro n'akuwa entunula n'akuwa entambula n'ennyambala byonna n'abiwaggwa okimanyi yebyo yaika omukulu ono yabavujjirizi aliwo era yoyo yennyini ndimu ansa nkuutiza naye nga bitambula bitya oyogerera bwebityo ezo enviiri ozikola buliddi kubanga tosobola kubeera bwoti neweebaka n'ozuuka nga ezo ziri bwe ziti andi era bulungi kwefaako sajja tebikutawanya nnyo mu katale ogera mazima tekiri busiramu nedda era babaayo naye gw'osalawo batakisi bebasinga okutawanya babooda oba bana basuubula engoye tewali njagala ompa ekika kimu ekisinga okutawanya tewali ogambye babaayo kati abalala si kiraasi ezo abakazi bizinesi zitambula zitya muno bizinesi ziri bwezityo embeera si ya mulembe tuli awo bwe tutyo naye gwe ne bw'otakola zisobola n'okuva mu ggulu ne zigwa
kati zitandika okugwa naye nga woli tusirabeko. Nazirabye edda nga zigwa bugwi. Dawa. Ndi naye wano naye ensi yonna eri ku bunkenke kati tekimutwala. Gwe tobalaba. Teri musajja akutunuulidde, bonna atutunuulidde bakazi. Teri mukazi atutunuulidde. Naye ng'otunda kimuno. Tunda jaketi. Jaketi ziri eri ku mudaala. Jaketi ki? Zino bwe ziti oba ziringa zenguzi? Fashion jacket, winter jacket, ne raincoat, ne suits. Bakasitoma eno batuukayo? Bakasoma tubalaba lwasonga. Mu katale muno nga bondaba mmazemu myaka 10. Myaka 10. Naye oba tugambe nti oba batukulembera akatale kaffe be batafaayo bakesisa oba ki? Andi bakatuwa yes, naye naffe twebuuza lwaki tetukola ate nga tulina abakulembeza abatutwala abasobola okutwogererayo eri waggulu akatale ne kakola. Kati teebereza watunuulira akatale ka USAFI saawa eno. Egundi akatale kano ka USAFI okubeera nga naffe tufunaafunamu ku kasente nga batadde wali takisi wali eri muki mu paaka wali, naye takisi tekyalimu n'ekyo. Era takisi ezo zolaba mu saawa eno eba paakingi olweggulo bagenda ku makubo ne mu paakisi endala. Kati ffe era nga bwolaba emidaala mikalu, naye twewunyiza ne market masters waffe bwe baleese omupya yatandise bano okugoba abantu b'omu lukuubo wano, ate nga ne ku street abantu babeerayo babalema okugoba. Kati ne twebuuza bantu bagende bakolerewa ate nga bali mu katale munda. Alese okutunuulira emidaala emikalu gikoze kitya ate agenda gwa bawaki bantu mu lukuubo mu katale. Kati twebuuza tukole tutya ffe? Ffenaffe basuubuzi byetusobedde. Onakonyokayo ne ku ssente? Ate kati nyinyuka entya nazo nga abakozi tebaliyo. Soko vireseeka amali kuyitawo. Toyinza kuŋŋamba myaka 10 ng'oli mu USAFI n'obeeramu nga tokola. Bantu mbabuulira amazima. Akati okukola oba olyawo oyinza obutakola, naye kakati nga kifo ekyo ky'obaddemu olina okumira embeera yonna okiwulira ebezze. Okitegedde? Ngumira eyo embeera lusi nengola lusi lwesikola bwentyo. Tukyakolera ddala kubanga takisi teziriimu. Bwe tufuna ku bantu muno nga takisi weeziri, naye kati teziriiwo. Wali yafuuka paaki. Akalango nkuwadde ka bwereere. Waakiri 10 abakulira ku Sooti TV bajja kujja bagguleko buguzi lwandabika. Babuulire gy'osangibwa. Oli advert. Nze ngolera mu katale ka USAFI, nze Salamu Anisha. Ntunda jacket, fashion jacket, winter jacket, tracker suits, jumpers, nechi, nezino zi raincoats. Kati gamba abalabi baffe aba Sooti TV nze gundi ntunda kino ntunda naye ekyo kitulaga fetwogera bwogezi amaaso g'omutoolo gali mu ngalo. Iddamu okubafa. Oli mutoolo? No. Olimu. Ebyo tubireke. Twogere Luswayiri? Luzungu? Byonna by'oyagala. Luganda, kale. Kaakati ba Sooti TV, abalabi baffe ba ku Sooti TV abandaba ngolera mu katale ka USAFI, amannya agange nze Salamu Anisha. Bannange ntunda jaketi, ntunda lugundo raincoat jackets, tracker suits, jumpers, winter jacket, fashion jacket. Mwenaba abandeetaase okungulako mbaaniriza mujje mutugulako ebintu mu USAFI mwebiri naye lwakuba nti bambi bakasoma tetubalaba tubaniriza. Bajja kukubira bajje bagule. Eyandetaaza ku namba yange eri 0758. Tukomyawo UnveiledExperience program mwe tuli tujja kubanga tutandikirawo olunaku olw'enkya mu USAFI mwe tuli. Akalango bakandaze naye sisobola kutekkalagira ku ssimu, naye tujja kujja tukanuni nga tuyise mu bannaffe abakwatibwako ensonga ezo. Naye nga ekiri mu USAFI, Haji assalamu alaikum, nkulamusiza taata Yasini akutumidde yooyaawo. Naye nga embeera eri wano abagenda maaso n'okutulaba yeeyo nti emidaala egimu G35, G33 bikoze bitya tegiriiko bantu. Ogenda maaso n'okulaba kyekiri kaakati wano. Ate bw'otuuka mu paaka kyo kifumba mutuku nti yo oyinza oga nti matongo gennyini. Naye for now tusazeewo tuggyeko mu katale aka USAFI tubalage mbeera ki eriyo, biki bye bakola, abalina kye bakola ekitonotono addala bakola oba nabo bali mu kwemagaza. Naye nga ekituufu kyekino nga bw'ogenda maaso n'okukiraba mu katale kano akati
byateekebwawo okuyamba abantu okusingira ddala abali ku nguudo ne batugamba nti abo bonna bwe banajja muno bajja kubanga bakola bizinesi ki ezikolerwayo akugwe yandiyagadde okujja n'obanga okola nabo kyekyo kakati kyetugenda maaso n'okubalaga abakumira ku TV eno ensaawa zino Usafi market bweti bwefaanana beetaaga okusikamu beetaaga enteekateeka nga bwe yali KCCA nga bwe yali egikoze nti takisi zijja eno zibustinge erudda eno. Weetisse obumonde n'obumalayo wakedde ku mmeka okujetika okujja okukola tusula ku mulimu osula okola tunakola kati batugobyegobyedda edda ku mirimu osula okola batugobyegobyedda edda wetukolera eri ku kkubo tukolera wa okojja n'okyapirako eyo oluvannyuma bwe babagoba igaana ne tujja eno tuwummulira eno ebitibe ewaka oba waddi ku budde ebaka ebyo twabyesonyiwa mwe mwagala otwogezaako nti abakyala bagize eki kubanga embeera nezotwala ewaka ziyinza okubula musalawo osule ku mulimu ozinonye bwozifuna n'olyoka ogenda ewaka n'olumba nkutadde onewunyisizza nnyo osula okola ebita ne batugoba embeera bwebanja ebyanti era olina obigumira ngaembeera naye bujjazajawunange nkutadde simanyi awo nze naawe naye nga bwebityo ebitambudde alaba ku SOT TV UnveiledExperience eyonaku olwaleero asesuubira nti wano tujja kuba tusukkawo akatale bwe kafaanana gala okugjamu emidaala gikyali nnyo era gikyali mikalu egisinga obungi eno ate nga newalala mingi egikyali emikalu naye obuzibu buva kwe kuba nti enteekateeka ya KCCA ey'okuleeta taxi mu paaka eno eya Usafi naddala ezikwata ku luguudo lw'enkulaakulana y'ekifo kino n'ebifo ebyetoloddewo yeeretedde amaduuka agali mu paaka ya taxi eya Usafi okubanga kumpi ebitundu 9 ku buli 100 maggale yeeretedde bizinesi ezaali zatandikaawo okubanga ne gye buli eno ziziŋŋamye n'abaali bateekamu bizinesi okubanga baddukamu buddusi ki ekirina okukolebwa ye KCCA okustreamlininga enteekateeka zaayo ez'ekibuga Kampala neza bizinesi eno wansi nga bwe yali ekikoze nti takisi zeeri zibeere eno n'ezeeno zibeere eri tujja kuddingana olunaku lujja kuba lwankya ebyaleero bwe bityo bibitambudde mbagaliza kusiba busiibi bulungi nga mbajjukiza Good Friday tulina okusaba wali ku house of prayer okuzito ennyo nyine ddala tusinkane enkya mweraba